Eno ye programu Lire Eddoboozi ekulyawo omwoyo okusaba n'okwebaza n'okusinza byonna mu bujjuvu mu ssinzizo lyo. Mukama yebale abukeseza oli mu programu Lire Eddoboozi ndina mwanga Margaret ogikwanjulira wasuza otya nze nno ntuuse n'emikolo ku Goli Parish ng'ejaguza emyaka 67 bukyanga etandikibwawo eno nno yatandikibwawo mu 1948 Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga yagenda tukulemberamu ekitambiro kya mmisa ng'ayambibwako akulira ekigo ky'Eggoli Reverend Father Dennis Kizito Ssebunnya Episcopal Vicar Mitala Maria. Mu birala bye tusuubira mu kitambiro kya mmisa Bishop agenda kutuuza Episcopal Vicar ow'e Mitala Maria. Jjukira nti mu Kampala tulinamu vicariates 4 okuli Mitala Maria, Entebbe Vicariate, Wakiso Vicariate ne Kampala Vicariate. Ate mu ngeri y'emu tugenda kufuna abaana abasoba mu 5 Ssaabasumba bagenda okuwa esakalamento erya Eucharistia. Tulina omugenyi omukulu Lawrence Mulindwa tulokalire ndina mwanga Margaret nkutuuseeko buli kimu ekiri ku mikolo gino. Anyiko mukiriza gamubeerera mu Eucharistia. Essomo ebbereberye yatambula olw'amaanyi agavudde mu mmere eyo okutuuka ku lusozi lwa Katonda. Bye tusoma mu kitabo eky'Abassekabaka omutwe ogwa-19 bakkanyiryako okuna kutuuka ku 8. Mu nnaku ezo Eliya neeyongerayo mu ddungu olugendo lwa lunaku lumu. N'atuula wansi w'omwoloola neeyagaliza okufa. N'agamba nti, "Ayi Mukama kimala, obulamu bwange butwale. Sisinga bajjajjange bulungi." Awo kwe kugalamira wansi ne yeebaka. Naye malayika n'amukoonako n'amugamba nti, "Golokoka olye." N'atunula ebbali n'ebbali, awo emitwetwe nga waliyo omugaati omukalirye ku manda n'akasumbi k'amazzi, n'alya n'anywa, ate n'addamu okugalamira. Era malayika w'Omukama n'amukoonako ogwokubiri, n'akomawo n'amugamba nti, "Golokoka olye kubanga olugendo okyalina luwanvu nnyo." Awo n'agolokoka n'alya n'anywa. Amaanyi ge yajja mu mmere eyo ne gamutambuza
okutuuka lwe yatuuka ku Horebu, olusozi lwa Katonda. Ebyo Mukama yabyogera. Yetusoma mu bbaluwa Pawulo omutume yawandiikira Abefeezi, omutwe ogwokuna akanyiriri akasatu n'omutwe ogwokutaano akanyiriri ak'ebbiri. Abooluganda, muleke kunakuwaza Mwoyo Mutuukirivu wa Katonda nnyini, kabonero akabaliko okutuuka ku lunaku lwe mulinunulwa, mummwe mubuliremu ddala akaddubuddubu, obusungu, ennyiike, okukaalaama, okuvuma na buli ky'ekyo kyonna. Buli omu agondere munne, buli omu agondere munne ng'amuddiramu mu Kristu, nga bwe muli abaana ba Katonda abakusike, mumufaanane nno. Mu bulamu bwammwe mwagalanenga, nga mulabira ku Kristu nga bwe yatwagala neewaayo okubeera ffe, nga kyekyo nziira kye yaweereza Katonda nga kiwunya akawoowo. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yowaana. Ayi Mukama otenderezebwe. Mu budde buli Abayudaaya beemulugunyiza Yesu olw'ekyo kye yagamba nti, nze mugaati omulamu, nze yakka nga nva mu ggulu. Baagambanga nti, ono si ye Yesu omwana wa Yozefu gwe tumanyiiko kitaawe ne nnyina? Kale ayinza atya okugamba nti nekka nga nva mu ggulu? Yesu kwe kwanukula n'abagamba nti, muleke kwemulugunyiza eyo bbali. Tiwali ayinza kujja gye ndi wabula Kitange eyantuma ng'amuwandudde, nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'oluvannyuma. Mu balanzi bawandiika nti bonna baligondera Katonda. Buli eyawulira ebya Paasi n'abikwata yajja gye ndi. Si kwe kugamba nti waliwo n'omu eyali alabye Paasi okuggyako oyo yekka eyava ewa Katonda. Oyo Paasi yamulaba. Bagambira ddala mazima nti akkiriza mu nze abeera n'obulamu obutaggwaawo. Nze mugaati ogw'obulamu. Mu ddungu bajjajjammwe baalya mmano ne bafa. Guno gwe mugaati okuva mu ggulu. Oli aliba aguliddeko aleme kufa. Nze mugaati omulamu okuva mu ggulu. Buli aliba alidde ku mugaati guno aliba mulamu emirembe gyonna. Omugaati gwe mbawa y'ennyama yange ey'obulamu bw'ensi. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano.
tutandise lulimbo olwo kubanga ekifo kyaffe kino kyasimbibwa omutima gw'ogwenya Bikira Maria era nga tutandika enjigiriza eno tutabanya Bikira Maria atulambike ate alina okukola ebikuuno mu Kalesia Vema. Tusooka okwalamuzaako mwenna n'okubaaniriza mwenna abantu bakulabagalwa ennyo bannakuli abaana n'abazzukulu wano gya Kuli Parish bona abagenyi abazze mwenna bannange n'omusanyufu nnyo okubalabako. Kirabika neyandise ebigambo bya Pawulo Mutume mu bbaluwa y'embeerero yawanika Filipi omutwe ogutwalika 2 enema y'Omukama ebeere nammwe ko n'emirembe kuva ewa Katonda Kitaffe ibeere nammwe mwenna. Nyaffe Bikira Maria bwe bakwasa ekifo kino yakola ekyafaayo mu Uganda abasinga tebatamanyi. Mapeera bwajja kuno n'asangako omuzungu munne eyali ayitibwa Makaayi ne basinkana n'amusaba nti gwe nga bw'oluddeko wano kuba yamukulemberamu emyaka 2 bwe naagendebwa Ssaabasajja okumusaba olukisa tujja genda ffenna onyambe okumuvuunulira bye naayogera ne Makaayi nakkiriza n'akyusa sebo bano basaba lukusa somesa ddiini naye tobakkiriza bantu babi nnyo basinza obufaananyi balina n'akakyala tebayita Namasole kwe bakasinza Katonda kabaka naga nti simba wakati balina nani Namasole nti abo bajja okusobola Obuganda buno mbakkiriza. Kyali kyewunyo kuba Makaayi kyeyagenderera sikukkiriza bano y'okubagaana era bw'Omukama bw'ayita mu Namasole ene tukkirizibwa okubeerawo. Awo no twesobola okwefena kuba tabakuba ye Mapeera oyo ne Kabaka yamukkiriza tetwandibadde wano olugero kaakati banange. Akyali naffe nkwebaza bwebaza webale kwekumirako programu li Eddoboozi tokyagenda mu maaso tovaawo.